Ensangi zino ekimu ku bisoomozo kumpi mu buli kitundu wano mu ggwanga kikisiŋŋaana kye kifaawo okusuula kasasiro era kumpi buli wamu w'oyita ebisasiro bimansiddwa ekiyinza n'okuviirako abantu okulwala endwadde ezeekuusa ku buligo. Mu kaweefube w'okusalira ekizibu kino amagezi, Obwakabaka butaddewo akakiiko akanakola ennambika ey'okunnyikiza enkola eya bulungibwansi mu bantu ng'eno gye butunuulidde ng'omusingi era ekkubo ery'okuyitamu okukuuma obuyonjo. Minisita wa bulungibwansi, obutonde bw'ensi, amazzi n'ekikula ky'abantu, Oweekitiibwa Mariam Nkalubo Mayanja bw'abadde atongoza akakiiko kano ategeezezza nti Obwakabaka buluubiridde okulaba nga baagaza abantu enkola ya bulungibwansi n'okulaba ng'enkola eno eva ku kiggwa leero oba okukolebwa ku mikolo wabula efuuka enkola ezimba n'okunoonyereza obuvunaanyizibwa obw'olubeerera okukuuma ebitundu nga biyonjo. Labe nti embeera ez'okweyonja naddala mu bitundu byaffe eby'ekibuga oba ebibuga kubanga twogera Kampala yekka naye ebibuga bingi byafuulibwa town boards, town councils, municipalities, ebifo ebyo byonna bijama nga kwotwalidde n'ebifo gye tuwangaalira ng'amayumba gaffe. Oweekitiibwa Mayanja agamba nti singa enkola eno enettanirwa buli omu, eggwanga bajjajjaffe lye baaleka bazimbye lyakuddawo. Y'enkola ebaddewo ebbanga lyonna era omuzungu gy'ayinza okugaa nti eri tested. Yali tested ne tugiraba nti yaleeta obugunjufu oba enkulaakulana, ate enkulaakulana eyo ffena ne tugyenyumirizaamu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso era alondeddwa ku bwa ssentebe w'olukiiko luno Dr. Matiya Rwangabwanika agamba nti bakukolagana n'abakulembeze okuviira ddala ku mitendera egisookerwako okulaba ng'obubaka butuukira ddala ku bantu. Tuteekwa okusala amagezi ag'enjawulo okuddira ebirowoozo byaffe ebyo okwagala kwaffe amaanyi abantu tetwagala bakole nga batuganye nti bawulize tukole ki okulaba nti bannyikira mu information tugitambuze tutya. Ayongeddeko nti ekimu ku biviiriddeko obutonde bw'ensi okutyobolwa n'enkulaakulana mu kitundu okutambula akasoobo by'ebyobufuzi ebibi ebijjudde abantu abeerowoozaako okusinga so si bantu be baweereza. Tugezaako nnyo okusikiriza abantu batulonde ne tababulira mazima nate ne tubagamba bye tutagenda kukola ate nga tulina authority. Omutaka Mawesano ng'ono mukulu w'ekika kya Ŋŋaali ate nga memba ku kakiiko kano asabye gavumenti ng'ekola enteekateeka z'okukulaakulanya ebifo okulaba nga tezikosa kitundu na kutyobola butonde bwansi. Simanyi dda bwe bagenda okukola emirimu gya gavumenti bafaayo okwebuuza tunakola ekintu kino kigenda kukosa kitya ekitundu kino. Sebo nsaba mu ntebe environmental impact assessment egirowoozeeko eba ekolebwa era kati batebakirondoola kisigala mu mpapula. Akakiiko kano katuulako abantu 13 nga kakulirwa Dr. Matiya Rwangabwanika, ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso n'amyukibwa Dr. Christine Nakimwero Kaaya n'abalala. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, Ageesigika.